propaganda yenna ne blackmail agenda maaso ku Natasha Broadcasting Service oba NPS sawa zino ali sponsored by Anita Amongi ne Museveni naye nga gwe tuyita omuwandiisi wa propaganda ne blackmail ye mukyala Joyce Bagala ntwatwa owa National Platform Kyagulanyi gwe yawa kadi kubanga jukira aliko omukozi ku Natasha Broadcasting Service kati system yo nagimanyi yawandika emitwe egyo n'agiwa bagikuba ku NBS nawa n'amagezi butya bagenda okusula mu Kyagulanyi na buli kimu kyonna kibakola essawa zino nenja aragamba mukyala Joyce Bagala singa teyali Kyagulanyi wali tosobola kufuuka MP era singa teyali Knoop wali tosobola kufuuka Choli essawa zino ovuma okolokota okola blackmail yonna asoboka ku mukama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ffe tubagamba Knoop bwe bambi tosobola kubeera mu kintu kibi kifeemu genda ne mukama w'ompuuga gwe gy'onookoma ogenda ku NBS kubanga gye wali okola bakama abo kati ng'okozesa state funds okwona linnya lya Kyagulanyi propaganda era gwe mutadde mumala biseera so mukyala Joyce ntwatwa mwangenda kukusaba munnange akusigula amalinnya bw'omenyeka akuyita kaddu wa Munema wandikoze ekintu kimu kera ku makyo olangirire nawe ovudde mu Knoop as simple as that balime kukozesa nsobi naye ate oli muntu mukulu era emyaka egyesalira wosalirawo okusaawo wosalirawo okukola ebimuvuyo ekitegeezo osobola okwesalirawo nengera kuga blackmail gwokola kuba ali okola ku NBS kati bakozesa okuwandika emito gy'amawulire gye bakuba ku NBS nga Anita Amongi akuwadde ssente n'okuba nti wali okozeeko buli kimu okimanyi bakozesa okukola blackmail ku Bobi Wine n'ekiveeko kubanga oyolekedde obuzibu so gyarategeeza eggwanga nti blackmail yonna kati ali ku NBS bapresenta gwe bakola political analyst gwe bakola emitwe egijja ku social media platforms za NBS zonna bikolebwa omukyala Joyce ntwatwa Bagala akikira Mitiana municipality ate nga mukama we Mpuuga yali mabega w'ekintu kino so tebera surprise okubanga NBS BBS CBS abukedde New Vision bonna baganginze apo okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu sente nyizo zitambula ku social media nga zisasulibwa Mpuuga n'akabinja ke okukola emuvuyo egyo gyonna nze bagundi sibatya kyonna kye mwagala okukola mu kikole ku lw'eggwanga lyange naye ebintu by'okuyimba mu Kyagulanyi Ssentamu mala biseera kano ke kasembe mukama wange ng'oba okyali oba ogenda kudda kimanye nti waliwo olukwe olutegekeddwa ate era muhoozi ng'alwenyigiddemu ng'akozesa abasajja ba Seemwayi okugezaako okufunza wantu wonna bakujje mu budde eno emission weerinja gadde nkikutegeeza nga obudde bukyali naye Joyce ntwatwa kyokola kikyamu kulwa Katonda n'ensi yange mukama bankuumire Sekale nowe bityo ensonga za Mathias Mpuuga zo zeeyongera kulanda buli lukya tuba tulowooza nti oba oliawo ebintu bigenda bitereera nti oba oliawo banaabituulamu bibeere nga oba babikkakkanya naye ate ogenda okuwulira ekiddako ate nga waliwo omulala aluyingiddemu ogenda okulaba buli lukya waliwo ate feesi empya eba eruyingiramu oba binaggwa bitya oba binakomekereza bitya naye ensonga ya ssente munnange si byangu yadde olunaku olumu lweruti ndowooza mubuulidde balumiriza bano aba DP block era nga mwe muli n'omukulu Abedi Bwanika nga bw'obalaba balumiriza nti abo mbu bo bajja mu Knoop mbu nga balina ebigendererwa byabwe era mbu bo balinga abajja kutabangula Knoop naye ndowooza ekintu kiri nti ebizibu ebiriwo byakasente nga woolaba oyo Honorable Member of Parliament Honorable Joyce Bagala ntwatwa oyo nno woman Member of Parliament ow'Emityana yali presentinga abeeyo ab'Emityana district era nga tukimanyi bulungi nti munnamawulire omutendeke era yava ku NBS gyasobola okuba nga awummula emirimu gye egy'obunnamawulire oba eza journalism n'alyoka ajja mu lwokaano lw'okubanga ajja mu National Unity Platform nafuna kaadi eyo bw'atyo n'abanga yeesimbawo era abantu ne bamuwa akalulu gwe balumiriza nti essaawa eno mbu yakiri mu mitambo egy'okulabika nga mbu basuula mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe balumiriza mbu yakirinamu emikono gy'okubanga mbw agendayo mbu n'atwalayo stories mbu ezo lwakuba yakolayo buli kimu akimanyi emitendera gya wali mbu yatwalayo ku NBS stories mbu ne bazipublishinga mu mawulire mbu n'ekigendererwa ekyokuba nga basuula Knoop munnange nga w'obimanyi ziba allegations so
ffe tulina kubibaleetera nga webiri nga we wabyogera naawe n'owulira bo kennyini bye bamanyi ani kubanga nabo bagamba nti esitole ze muwulira they are just mere allegations eri omukama waabwe okitegeera bagamba nti sitole ze muwulira ezirwaninga ebigambo bye muwulira mbebyo just mere allegations so nabo ndowooza era bino bye tuwulira bibaboogerako nabyo they are allegations kubanga naffe tetulina proof nabo tebalina proof so byonna biri awo webityo naye nga oyo omukyala gwe balumiriza mbu yali mabega w'ebintu ebyo mbu kubanga mukwano naye mbu wa DP block mbu wa DP era nti yavaayo mu lwatu ye kusinziira ku bikolwa bye nti alaga nti awagira omukulu Mathias Mpuuga nti ebikolwa bye kiraga nti ali ku sayidi ya Honorable Mathias Mpuuga so mbu agezaako okuba ng'ateekawo ekifaananyi mbu abantu balowoze nti Mpuuga ye mutuufu nti era byonna ebigenda mu maaso nti pate egezaako just kumulwanyisa nalabyeko yabadde akola omuntu omu ng'akola interview ne bamubuuza yabadde Honorable ki ng'ayogera ku Mpuuga yagambye nti mbu ekigobaganya Mpuuga kwogera luzungu olw'aba National Unity Platform lw'abatategeera obulungi mbu Mpuuga yatuuka ku kitebe nafuweeta oluzungu mbu omukulembeze w'ekibiina lwatategeera obulungi mbu n'abali abamu mu kibiina ne balemerera okuba nga bainterpretinga oluzungu olwo mbu kyekimuviiriddeko obuzibu nga balaba nti abasuukulumyeko kugambye ebintu bingi ebigenda mu maaso nnyo naye nga byo kati nze ndaba nti banakibiina bo kennyini kati batandise okuba nga beerwanyisa kino nno kiyinza okuba ekyobulabe eri ekibiina naye nga bo kati mulimu abana abagamba nti bano bajja bugi ba DP nga balina ekigendererwa ate kati waliwo abemanyi nti bo be basaanidde okuba ba National Unity Platform ndowooza abatuufu kati awo simanyi nakumanya gye biraga gye bigenda naye nga ffe wetuli nnyo ensonga yava ku ssente ze bagamba nti yabulankanye ezo zandibadde ensimbi z'omuwa w'omusolo nti baatula ne beegalira mu ofiisi ye ne sipiika ne bakomishona b'okusaidede ya NRM mbu ne beegabira essente ezo ze bagamba nti kyali tekisaanidde okubanga ye nga komishona wa paalamenti beegabira essente ezo mbu lwakuba yali former leader of opposition kibagamba nti yali misappropriation of fund ate era misuse of office ye kyagamba nti nedda siina kikyamu kye nakola binagwa bitya nze